The elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency, ate wano hatuuse Mwami Museveni awamu n'akabinja ke batyawo nnyo era mubalaba awo naye emitima gibeewanise bagamba ddala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wagenda mu maaso nino kampeyini gy'alimu tunaasigaza wadde ku buyambi okuva mu anga g'abajungute ge tubadde tumaze emyaka 38 nga tulimbalimba okulembeza eggwanga byonna Museveni byabadde abala byonna abadde apanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abiyeemu amazzi oyo mukulembeze w'abantu twongera obajjukiza n'obategeeza nti Mwami Museveni emyaka 38 gy'amaze ng'alimba abantu gyonna gigenda buto gigenda kuyiika buyisi era ffe tukkiriza nti President w'eggwanga lino yalondebwa bannayuganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali wamu naffe era eggwanga lyaffe lijja ttambula nga ligenda mu maaso tulina okukkiriza nti tukola ekisinga era tukola ekituufu okulaba nga tutwala Uganda yaffe mu maaso buli kimu ng'era kitambulira nga kinatambula tweyongere okuba ab'amazima tweyongere okuba abakozi ate tweyongere okubeera n'essanyu Uganda yaffe tutunuulidde tutagetenze okuba nga ebeera ekyenjawulo nze munnaye saasuze bulungi ate era saasuze okay nga mumanyi nti nakoze posti wano eno emisana mwagirabye era abaganda baffe ane ndi wano kubaleetera amawulire ag'ennaku ewaffe eyo mu mbaale eyo mu buduude eyo gye tuva abantu abawera 100+ baafiiridde mu nkuba abasukka 100 abamu bakyaziikula buziikuzi mirambo naye ekisinga okwewuunyisa teri yadde gundi yatuuseyo yadde gavumenti yatuuseyo bakubawa bino ebimotoka ebigira kugamba it is very very terrible teri yadde muntu yatuusizaayo kaakulya mwana abantu bafudde badde njogerako ne chairman omu ow'ekitundu ekyo n'asaba kuba bandaba agambye mpulira bakuyita Masaaba konze ye munnange jangu tukwatireko osanga ensi enaakola ki enaamanya ekigenda mu maaso ate ani ono mbu planned husband kati planned husband kansooke mbuulira abantu ekituusewo amawulire gennina olyoka oweereza request so ngendayo mbalage manya abantu baffe ebiseera ebisinga balowooza nti tuba tulimba munnange abantu baffe baafudde n'abalala kati bakyabaziikula buziikuzi enkuba eno eyatonye eno nga mumanyi abantu baffe ab'omu nsozi ate bano abasajja baagaana okubarelocatinga okubafunira awantu awategeerekeka the last time they did it baba wasimanyi buli muntu emitwalo 3 naye kati emitwalo 3 gisobola kuyamba ky'omuntu kale ekyo tekyandibadde kizibu naye bwe tufuna natural disasters nga zino wabeerewo quick response okuva mu government kubanga sente muba nazo ekitongole kiramba bakita Ministry of Disaster Preparedness mubeera ne sente naye lwaki abantu batuuka okubanga tebalina na wakusula tebalina na kyakulya basegeera nali njogedde kugundi ku charity gye nali njagala okulwaninga naye ndowooza kati wano ngenda kudda buzi waka so ngenda kubasaba wama ba comrade ngenda kuba ntambula okulaba nga ntuukayo mbalage what exactly is happening. I know it is n'enguudo zonna ezisinga zaafudde teri motoka egenda tewali naye nja kufuna engeri gye ntetenkanya okulaba nga era wano njaga kukubira omulanga saagala nagukubira ba mu region ndala okusinga njaga kukubira mmwe abagisu abali e Bulaaya tukwate kye tukwata mu gundi eno gye ngenda ogendako abanangulirayo akawunga abanangulirayo ebijanjaalo tugende tulabe nga naffe tudduukirira because I think it is part of ekisobola okutuyambako abantu okumanya kiki ekiruubirirwa kye tukola ki naye kino ngenda kikola ne tiimu yange eyawano oba n'abantu bange abanzikiririzaamu okulaba nga tu extendinga some financial nga tu extendinga help so ngenda basaba ba comrade abagala okujoininga ku campaign eno njaga kusooka kubanga manyi ndi muntu omusobola I cannot do it all no manyi baga nti munne n'akatono k'okutenuukawo omuntu kasingako so fe tugenda kwata
singa tufunayo ne tunafunayo kilo zaffe ne tunafunayo ensawo zaffe 2 ngamba zinenene zino ebbiri ezakawunga ne tukatematema buli muntu ne tumusibira mu kaveera ka white ne tuleka ne bwe n'abakiremu n'ebijanjalo ati tunaba tulina kitukozeeko wamma feka tukole tugere tukole ogwo omulimu era ngenda kugweyimbamu actually mbadde njana kutambula leero mbadde njana kutambula leero oba bwasi leero between this week nja kuba ntuuseyo mbalage embeera nga bweri twafunye obuzibu nti kino ekizibu tekyagudde mu kitundu kimu kyokka abantu b'e Bulambuli bali mu kukaaba bali mu maziga abantu b'e Buduuda bali mu kukaaba bali mu maziga waliwo bano abasaidi eno ng'enamakwekwe oba is it namakwekwe namatala something like that enkuba kye yakoze abantu baanamu tunulidde emirambo gy'abaana ebimu sobola biteeka kuno kuba page bayinza ogikuba strike naye abantu baafudde like innocent ekisinga okunewunyisa teri mawulire gabyogerako mwana wattu teri mawulire gabyogerako nze nakugamba nti wano mu Uganda ekintu ekikwatagana ku munnansi munnange tebakiwa publicity naate ebyekisiru babiwa publicity ne bitrendinga ne bikola buli kimu wano no wenjala n'okusabira aba humanitarian gundi bannange mutudduukirire abantu baffe Buduuda bafunye obuzibu abantu baffe Bulambuli bafunye obuzibu oshegeera abantu baffe side zeno bafunye obuzibu abamu tebagenze abamu n'ennyumba bakedde enkuba yazitutte oshegeera nefe tugenda kola yakatono ke tunaba tusobodde so bane ayagala okunjoyininga mu campaign eyo bane nja kuba neyanziza obo inayo ku bugoyegoye obo inayo ku naye saagala kweko meeting nnyo bintu binene nze kyensuubira kye twandigenza okukola oba kyenjo bakolera oba siina bingi nnyo naye njabbawa publicity osanga n'abalala abalala bajja kutandikiraawo ekiyanze kyensuubira kyenyinza okukola nga nze mu kapasite yange nga natwegase nammwe kugulayo kawunga tugulayo ebijanjalo just ebintu ebitonotono ebitandikirwako tesobola kwekomitinga bintu bingi kuba naffe benyini tweyiya bweyiya sente zibuze naye nandyagadde nammwe mwenyini mugende mwerabireko nandyagadde so abasobola okunjoyininga enamba yange yesimu mugiina abatagiina mujje mu inbox njagala kuba nabulowoozeezaamu nenga nti ati tusobola okufunayo ne tunayambako just family nezinaba 15 oba 2 era kale oba waayo kiremu emu yakawunga oba kiremu n'ekitundu nga bwe twakola ku bali abasiraamu abaali basiibulukuka nti twakubaka bajeti kaffe buli musiraamu ne tumuwaayo abataafuna twabayo omugundi omuti gwa sabbuuni naye kibadde kinkakatako nga bw'omanyi nti munnaayo omusaayi guyise omusaayi gumaze ne gumpita sobola kubanga nina abantu bensobola okwekwatakwata ne twekwata osanga ne gavumenti nejja kuwulira ensonyi etandikiraawo ekyegeera waliwo agambye nti kyolaba Sara kyolaba planned husband omulabye wanye banete munsezanga ndi mu biseera bya nnaku so abagenda okunyambako bannaye tusimbula essaawa yonna tugenda simbula oli waddemba okunkwatirako oba bayirawe waliwo ebintu ebyangu ebintu ebiri necessity ekisooka mmere ekyokubiri sabbuuni segeera buliwo omuntu akagundi akatoleka sabbuuni asanyuka for now simuyinza kugamba nti neetaaga budget bweti naye kye tunaaba nakyo kye tugenda okgenda nakyo I'll be there trust me I'll be there era mujja biraba kubanga nina okgendayo bambuulidde nti n'emmotoka tezikyagendayo enguudo ezimu kati tebakyakiriza n'abantu kugendayo naye nja kukozesa kabooda okutuukayo naye ngendagendako mu kitundu kimu kubanga siina transport mungi ate ekyokubiri ebitundu bino byesudde ebbanga kubanga waliwo ekyagudde ebudaka egundi ebuduuda ate waliwo ekyagudde ebulambuli ate yo bulambuli bali bubi nnyo n'okusinga ebuduuda bulambuli district eyo mu nsozi bali bubi nnyo okusinga ebuduuda tujja genda strict tujja genda ke bulambuli bwe tunatufunye time nga mulimu ne transport yamala tuyinza okuyitirako ebuduuda nayo nembalaga embeera eriyo nenga mbasaba busabe ba comrade twagala tufune at least akawunga nkyabuuliza simanyi mwabatembe abagundi abali kuno abalina amaduuka ensawu ya akawunga njabigula mbaale sisobola kuva nabyo eno kuba transport yajja kuba mungi njabigula mbaale njabigula embaale kati simanyi musooke mumbuliremu abalina amaduuka omanyize njala nenkola ekintu nga kyerufu n'emikwano gyange egiri wano twetaaga yasinga mukama atuyamba nitufunayo ensawu koza akawunga ensawu eyo ennene kuba nagulako waliwo buno obungo obw'emitwalo 10
bubeeramu bakirozi nga mmeka tusobola okugula obwo nakyo kiba kikola waliwo akaaka exit mitwalo 10 mitwalo emeka waliwo ak'emitwalo 10 munyambe kaawo banaye abalina amaduuka then tufuneyo ku bijanjaalo tufuneyo sabbuuni tufuneyo ne sukaali ffe tutandikiraawo so abasobola okuneeyungako banaye our coffee in the garden lands has taken all day abantu badde bamanyi nnimba ono asobola okubuulira muganda nga akugambya abantu bafiiriddwa ebintu bannange abantu basula bweru bannaye ntunudde bansindikidde ebifaananyi n'enkaaba n'amaziga abaana abato baafudde jjukira bambi bubeera mu nnyumba tebumanyi kigenda mu maaso abamu tebalina na waakusula kitegeera katugende ffe tubeeko kye tukola ekitonotono ne charity gye naadde ngambye nti ngenda gikola mu busoga abasoga mu nsonyiwe bamaama mu nsonyiwe kamala ogenda ewaka mala okuwa at least nkozese ku mukutu gwaffe guno n'erinnya lyange ettonotono lye nnina nammwe emikwano gyange gye nnina munyambeko tugende tukoleka kampeyini ako oba olinayo emitwalo 10 oba olinayo emitwalo 5 oba olinayo emitwalo 1 nsaba busabi tugende tudduukirire abantu abo oli ajja agamba lwaki gavumenti tebafaako eno gavumenti mugimanyi ate ekirala kuno tetuyamba nti olwokuba bagira kubanga oli yandigaye nti mubaleke manyi ne mbeera mu lutalo waliwo bagamba nti awo abantu baddukirawo tokubawo kati embeera eno abantu abo gye balimu omuntu abadduukirira essaawa zino yasikowalinga goge mazima omuntu abadduukirira essaawa zino yasikowalinga kati ffe newankubadde tuli mu bulumi naye tusobola okukozesa akadde kano ate ffe okusikowalinga kubanga nze wengendayo sisinza butayisaayo obubaka nembaga nti bannange singa tubadde ne gavumenti etegeerekeka mwandibadde temukaaba nakaaba era gendayo nakwataganyeko ne chairman omu ow'ekitundu ekimu ekyabadde affected tuli mu kwogerezeganya aŋambye nti ndooza kye beetaaga kawunga bijanjaalo ne sabbuuni ebyo tusobola we cannot commit n'enkulimba mbu tugenda kuzimba amayumba ekyo sikisobola nganze that is project eyo government ogwo mulimu gwa gavumenti ezo sente baziina naye tusobola okuba waako ekyokutandikirako kyokulya sabbuuni n'osalamu butonotono buli gwowaako ng'omuga nti waye tambulirawo ngenda kutunulira nnyo abakadde kuba kyemanyi waliyo abakadde bangi myaka gibagenzeeko mujja kubiraba naye asobola bambi enamba yange kangi basomero n'obasomera waneeno mugiwandiike eri 076